Ekiwandiiko kya UCC ekiyimiriza My Sister full figure ku mpewo kyalabise olunaku lw'eggulu ng'eyaleetedde okuwummuza full figure ku mpewo teyabadde none other than Nammeere omukazi ow'e Masaka afuukidde My Sister full figure ekizibu wadde kale ne bacomplainants abalala bangi naye nze saabaddemu obe abagamba mbu Junior naye ku kiwandiiko ye saabaddemu nze My Sister full figure saagala bamuggyeko bambi naye just kyetwagala akyuseemu alekerawo vuma famire z'abantu abaana baabwe n'okubawemula. Ekyokubiri nze My Sister full figure nzize mugamba nti abantu kati abalekemuuko. Abantu ennaku zino bakambwe balina ebizibu, abantu balina looni, abantu balina renti, abaana badda ku ssomero. People have problems, man. Abamu balina n'abalwadde mu ddwaliro, they are stressed already. Ate gwe oli waliyo bavuma Monday to Monday. So, My Sister jankutwaleko ku beach full figure abantu kati soko balekemu My Sister. Kakati byatandika bakubi kati bakugobye ku mpewo kakati gye binaggwera ng'oli jobless oli ku street kati waliwo n'ebbaluwa gye bawandiikira IGP naye essaawa yonna awaluulinga emisango giri gye bakulopa ku poliisi gitambule. So mu bulamu bw'ensi eno weewalanga nnyo okulwana n'abantu abamaze okutegeera obunafu bw'owawe buli. Yes, never fight with people who have understood your vulnerability. Omuzungu bw'akola ki bw'agamba. Naye nga tutuuse tutya wano just as ennaku zino abantu nabawummulamuuko I isolated myself. Naku zino mbeera bwomu abamu ne baŋŋamba mbu Junior ndiroonire. I don't see how being alone makes a person lonely. No. In fact, woba oyagala emirembe kye tuyita peace. Bwe tugenze tukula kati tunoonya wali mirembe kye tuyita peace. Beerako wekka. Enfunako akadde otuuleko bwomu. You start asking yourself questions. Ekiwandiiko kya UCC ekiyimiriza My Sister full figure ku mpewo kyalabise olunaku lw'eggulu ng'eyaleetedde okuwummuza full figure ku mpewo teyabadde none other than Nammeere omukazi ow'e Masaka afuukidde My Sister full figure ekizibu wadde kale ne bacomplainants abalala bangi naye nze saabaddemu obe abagamba mbu Junior naye ku kiwandiiko ye saabaddemu nze My Sister full figure saagala bamuggyeko bambi naye just kyetwagala akyuseemu alekerawo vuma famire z'abantu abaana baabwe n'okubawemula. Ekyokubiri nze My Sister full figure nzize mugamba nti abantu kati abalekemuuko. Abantu ennaku zino bakambwe balina ebizibu, abantu balina looni, abantu balina renti, abaana badda ku ssomero. People have problems, man. Abamu balina n'abalwadde mu ddwaliro, they are stressed already. Ate gwe oli waliyo bavuma Monday to Monday. So, My Sister jankutwaleko ku beach full figure abantu kati soko balekemu My Sister. Kakati byatandika bakubi kati bakugobye ku mpewo kakati gye binaggwera ng'oli jobless oli ku street kati waliwo n'ebbaluwa gye bawandiikira IGP naye essaawa yonna
awalulinga emisango giri gye bakulopa ku poliisi gitambule. So mu bulamu bw'ensi eno weewalanga nnyo okulwana n'abantu abamaze okutegeera obunafu bwowa we buli. Yes, never fight with people who have understood your vulnerability. Omuzungu bw'akola ki bw'agamba. Naye nga tutuuse tutya wano just as ennaku zino abantu nabawumulamuuko. I isolated myself. Naku zino mbeera bwomu. Abamu ne baŋŋamba mbu Junior ndironire. I don't see how being alone makes a person lonely. No. In fact, woba oyagala emirembe kye tuyita peace. Bwe tugenze tukula kati tunoonya wali mirembe kye tuyita peace. Beerako wekka. Enfunako akadde otuuleko bwomu. You start asking yourself questions. Ekiwandiiko kya UCC ekiyimiriza my sister full figure ku mpewo kyalabise olunaku lw'eggulu ng'eyaleetedde okuwummuza full figure ku mpewo teyabadde none other than Nammeere, omukazi ow'e Masaka afuukidde my sister full figure ekizibu. Wadde kale ne bacomplainants abalala bangi naye nze saabaddemu obe abagamba mbu Junior naye ku kiwandiiko ye saabaddemu. Nze my sister full figure saagala bamuggyeko bambi naye just kyetwagala akyuseemu alekerawo vuma famire z'abantu abaana baabwe n'okubawemula. Ekyokubiri, nze my sister full figure nzize mugamba nti abantu kati abalekemuuko. Abantu ennaku zino bakambwe balina ebizibu, abantu balina looni, abantu balina renti, abaana badda ku ssomero. People have problems, man. Abamu balina n'abalwadde mu ddwaliro, they are stressed already. Ate gwe oli waliyo bavuma Monday to Monday. So my sister jankutwaleko ku beach full figure abantu kati soko balekemu my sister. Kakati byatandika bakubi kati bakugobye ku mpewo kakati gye binaggwera ng'oli jobless oli ku street kati waliwo n'ebbaluwa gye bawandiikira IGP naye saawa yonna awalulinga emisango giri gye bakulopa ku poliisi gitambule. So mu bulamu bw'ensi eno weewalanga nnyo okulwana n'abantu abamaze okutegeera obunafu bwowa we buli. Yes, never fight with people who have understood your vulnerability. Omuzungu bw'akola ki bw'agamba. Naye nga tutuuse tutya wano just as ennaku zino abantu nabawumulamuuko. I isolated myself. Naku zino mbeera bwomu. Abamu ne baŋŋamba mbu Junior ndironire. I don't see how being alone makes a person lonely. No. In fact, woba oyagala emirembe kye tuyita peace. Bwe tugenze tukula kati tunoonya wali mirembe kye tuyita peace. Beerako wekka. Enfunako akadde otuuleko bwomu. You start asking yourself questions. Ekiwandiiko kya UCC ekiyimiriza my sister full figure ku mpewo kyalabise olunaku lw'eggulu ng'eyaleetedde okuwummuza full figure ku mpewo teyabadde none other than Nammeere, omukazi ow'e Masaka afuukidde my sister full figure ekizibu. Wadde kale ne bacomplainants abalala bangi naye nze saabaddemu obe abagamba mbu Junior naye ku kiwandiiko ye saabaddemu. Nze my sister full figure saagala bamuggyeko bambi naye just kyetwagala akyuseemu
alekerawo vuma famire z'abantu abaana baabwe n'okubawemula. Ekyokubiri, nze my sister follow figure nzize mugamba nti abantu kati abalekemuuko. Abantu ennaku zino bakambwe balina ebizibu, abantu balina looni, abantu